oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Abuterevu nkwaniriza nnyo ate ku Bokati TV wale kubeera mpozi nga ate otulaba wale kubeera nga ate osubscribinga wale kubeera nga likinga wale kubeera nga osharinga bw'ofuna ka video kano beera nga okasharinga eri mikwano gyo osobole okubeera mpozi nga ate otuusa amawulire tonyumirwa wekka wabula weerezaako n'abala sharinga nawe kenyini ayagala okubeera mpozi nga oweza ka video ko okutumira ku bantu bo babuuzeeko mu ngeri yonna waliwo yambuuziza tutumira mu lulimi ki oli waddemu bw'oba oli mu Swahili tumira mu Luswahili oba oli musoga tumira mu Lusoga kasita wabeeranga mu background tewali oluyimba lwonna lwa muntu yenna luyimba ng'oli mu kisenge ekyo oli mu luumu yo osobole okubeera mpozi nga ate obubaka butuuka bulungi nnyo olunaku olwaleero atugenda kwogera ku mwana mulenzi Ziza Bafana gye buvuddeko wiiki nga 2 emabega yagenda mpozi ate e Tanzania n'ayimba wabula bw'amala okuba endongoye bulungi nnyo aba akomawo mpozi ne babakwatira ku booda emutukula ne babateeka mu karantini era saidi zeeyo mu Rakai ne bateekeyo mu karantini naye ekikulu kya byonna bagamba ennaku olwaweddeeko 14 ate Ziza Bafana n'akwatibwa n'ateekebwa mu kkomera. Ziza Bafana mu bigambo bye yagamba nti ekyamukwasizza kubeera nti yayogedde ku Kyagulanyi n'okwogera ku kigambo People Power wabeeredde mu karantini neyo yabeerera ng'agenza okukuba show omubaka Kyagulanyi muyite Bobi Wine avuddeyo ku page ye n'awandiika n'agamba nti muganda waffe Ziza Bafana ne banne bakwatiddwa olw'okubeera mpozi nga bamenye ebiragiro bya General Yoweri Kaguta Museveni ebikwatagana ku COVID-19 n'agamba nti naye oluvannyuma lw'abantu bano okubeera nga bamazeeko karantini oluvannyuma lwe baali bagenza okuba endongo e Tanzania bakomawo bajja ne bateekebwa mu karantini naye bagambye babadde bayisibwa bubi gye babadde n'emmere gye babadde balya nga mu butuufu n'okutulugunyizibwa nga si bye by'omulembe agamba nti omusango omukulu Ziza Bafana gwe yazizza si gwa kubeera nti yadifayinze ebiragiro by'omukulembeze ebikwatagana ne ku COVID n'agenda e Tanzania wabula ekimusibya ennyo kubeera nti yayimbye bwe yabadde ali ku stage yayimbye ku kigambo People Power n'ayimba ne ku linnya Bobi Wine kwegamba ne bwe yabadde mu karantini nga bye bintu bye muli kumwa tebimuva ku mumwa promotinga People Power Bobi Wine Kyagulanyi kakati wano weyeebuliza ekibuuzo nti ddala bwe kibanga omusango ogumuvunaanibwa gwabadde gukwatagana na ku promotinga oba na kusaasaanya kawuka ka COVID oba ka corona naye ng'aba NRM bannabyabufuzi bo babadde mu bibinja ebyenjawulo nga balonda akalulu kaabwe bwe bayimba bwe bakola batya bingi ebibadde bikola nga balonda bakola batya naye nga bo tebakwatibwako kubanga nabo bennyini enkola yaabwe ebadde emenya ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Wano wamuweredde amagezi n'amugamba muganda wange Ziza Bafana ogira ogumira ekkomera nga naffe bwe tugezaako kudimandinga bakute agamba bagenda teeka akazito ku poliisi esobole okubeera ng'ekuta naye agambye ogira obeerayo mu kanyogoga osobole okubeera mpozi ng'ate bano bakola ku nsonga z'amateeka tukimanyi bulungi nnyo omukyala Shamim Malende wa People Power yasinza okukola ku misango egyo bwe gityo naddala egibaddemu abaana nga bakwatiddwa oba nga batulugunyiziddwa oba basibiddwa ku bikwatagana ne People Power. Ku nsonga eyo y'emu waliwo ka video ke ngenda okulaga akamwana mulenzi si papa abadde ng'ali mu kugaba ssente mu kibuga ng'abantu bakuŋŋaanye bangi nnyo naye yennyini tayambadde masiki n'abantu be tebayambadde masiki buli kimu kwegamba nga kiri awo naye ye takwatiddwako poliisi terinnyeeyo kwegamba ekintu ne kisobera busobezi bantu waliwo abantu bo nga tebakwatibwako emabega kaawo era waliwo ebikolwa sipapa bye yakola bwe yagenda ne yeekalakaasiza ekamooca ng'alina emmundu nga n'abavubuka baali nayo bakutte emmundu ne bamala ne basindirira amasasi mu bbanga agamu ne gakwata ebisenge naye up to now tetuwulirangayo poliisi ng'eyise nti sipapa weetaagibwa ku poliisi
oyita kwatibwako wabula ekiwendo kasita kijja nti waliwo aba ready top bani ojja kuwulira so lwaki mpeteddeko eyo lwa nsonga nti ziza bafana yasibiddwa okusinga karantini yagimazeeko n'okusinga ye nga kyagamba ne Kyagulanyi kyayogera kubeera nti yabadde ayogera kubikwatagana ne people power ne Kyagulanyi otegedde so nga ate ne bali bagundi aba NRM babadde bakongoza enkuŋŋaana ez'enjawulo naye nga tebakwatibwako up to now bakyalwana bombanga mbadde mugoberera obumyufu bwabwe up to now bakyalwana meya we Sembabule meya we Sembabule oyo naye bamuwambye ne bamusuula eyo mu bisiko nga bamaze n'omukuba yenna bamulonza azimbye face obululu obubadde mu kibuga mbadde mujja mu lugoberera mu biraba ebimu tetubibateereddeyo ku channels zaffe lwa nsonga ebimu birimu violence ebimu birimu okala okwekuba tetwagala kuteeka nnyo bintu bino kubanga tebikkirizibwa nnyo okusinziira ku mateeka gafuga emikutu gino gye tukolerako nti ensonga ki tetubitaddeyo naye tubibabuulira mubeere nga mubimanya so kati yeye embeera eri e Uganda Zabafana ali mu kkomera si papa abadde agaba ssente takwatiddwako poliisi temugambyeko yakuba amasasi poliisi teyamuyita nako kaakati ebintu bingi naye nga olunaku olwaleero mpozi kampetereko eno mugenda kiyomberamu buyombezi naye nga olunaku olwaleero mazaalibwa ga President Yoweri Kaguta Museveni awezezza emyaka 76 lwaki nkireese nti omukulu ono singa tekubadde kukyusa ssemateeka abadde akoma okufuga kino ekisanja kyokka olw'ensonga ssemateeka wa Uganda abadde agamba kasita oweze 75 oba okitabuti abalala ne bajja wabula kye yakola n'akwatagana ne parliament nga bamanyi nti NRM yesingamu enamba mu parliament ne bajja ekkomo ery'emyaka kuki kyekyo kyewulira engombe eri togikwatako we yajjira bwatyo n'abeera kati nga ne bwoba wa myaka 18 as long as olina ebisaanyizo ziyite credentials oba osobola okwesimbawo ne bwobeera wa myaka 10 oba 2 kasita obeera ng'olina ebisaanyizo osobola okujja ne weesimbawo kuba president bwa Uganda yensonga lwaki mpitiddeko eyo nga njagala nkulage nti embeera yali bwetyo omukulu tumuyozaayoza olw'okuweza emyaka 76 olw'okuweza emyaka 76 so kakati mmwe abamwagaliza ebirungi nammwe abaagala nti agende emyaka gyo gijja gyekulla omuntu atuuka ekiseera n'agamba si kyasobola nkooye oba oli awo aligamba nti nkooye that is akalulu bwe kaba nga kagaanyi akalulu bwe kaba nga kakoze eki nga kagaanyi so bye tusobodde okubeera mpozi nga tufuna olunaku olwaleero tubagamba mweyongere okubeera nga musubscribinga musharinge videos zino kubanga tubeera tukuwa mawulire gennyini gwe gwolina okumanya naddala gwali mu diaspora bannaffe abali mu Saudi Arabia bannaffe abali mu Oman bannaffe abali mu Dubai n'ensi endala zonna tubagamba nti tubaagala nnyo era tubabuuzaako mu mbuuzaako ey'omuggundo ate ey'enjawulo naawe teweerabira okubeera mpozi nga ate oteekako ka video ko akaweereza obubaka nga obuuza ku bantu bo batumirako nagamba akaweereze ku WhatsApp namba yange noti 7548747435 ngambye noti 75487435 osobola okubeera mpozi nga ate otumirako tova ku Boka TV nze Sula Senyonga okubeera nga kuwa amawulire golina okubeera mpozi nga ate ofuna wanooka wegasibuka ne galuka gasaasaanira ewalala oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV